Mukanda waffe omukulu w'abataka mu nnyumba mwali tuwandize Dr. Man tugenda omukolo guno bagukola ng'abataka bonna weebali era akulira abataka olukiiko olukuliza olukiiko lw'abataka atuuse tuwulize tutandike omukolo guno Sebugwengole n'abaliwano kati muwabala abantu abali wano tuddeyo mu oda twagala oda omutaka agenda tusooke tujjewo kati abantu baveeyo bamuzinga kuli kuweera bali Owesiga sekas nange nazaalibwa ng'omuntu abantu basibwa bakadde bange abanzaala zaidi na kikulu anamanzali sekulu mali gembe zaidi na kikulu njuki walira ebutemba nga jjajjange ye Juma Sewakuuka Kibuuka bamulumbye mu bimpimpi ebisinga obungi nyinza okubibaguza atalina kyatunda kabulako buli kiseera kirina ebyakyo ebirala byonna nja kubikusomesa nga tuli ffenna mu kitabo ekibaze okuwandiikibwa tuli bazzukulu ba Lwomwa nga Sewakuuka anzija mu kika ky'endiga tukusabira emikisa gya Katonda gikukuume era oyagalanga nnyo Obuganda kubanga ebika byonna 5 mu 2 bikulinako obuyinza olwaleero kiragidde wano nga gobadde oyita Wandiga naye ku bika 5 mu 2 bakubaddeko n'obuyinza okujjako oba okuteekako tubaagaliza emikisa gya Katonda gyonna Mukama abatambuze bulungi Mukama abeera basebere banyabo kakati buli amutuula abatali bangawulire buli amutuula mutuoli vaawo bannange
Jebya. Era kakati jajja bamutuuze afunyizza empale vaayo mumugambe waffe mu buwangwa tetukola bwe tutyo abassaba ne bannyabo nate tutandisa ekitundu ekyokubiri ekyokuwaniriza jjajjaffe Lwomu mu bitiibwa tumwanirize n'engalo ezaamu